La fete beats Calver J papa ogamba otya amirembe mingi amanyi nga mangi olaba butunda mbadde munsiza bia yesebo ate munsiza bia ate nkulabye ogamba alien bakuwe bia anti bwenzije wano alien ayagala kunsiza bitunda ayagala nkole lususu anti amanyi oli mulokole byonna birongofu kasita bisabira temwesiba kweyombozi nawe atali balongoofu kubeera bugwagwa yesebo olimba mulukubye teto mulutumye eki simanyi lwaki atugamba taito saawa zino nengolimba luwedde kyekikulu olimba luwedde teka musajja muteze mwena mukoze mwena binyuma bitya awatali amagala Calver J okay vibe ogisanze otya eri omukulu alien akoze n'abayimbi bangi nnyo sofa luno oluyimba lwo olusoose okukolebwa naye vibe ebadde etya zemanyi akoze na muyimbi omu gwansanze obayimbi bakula nabo ava kukola nange eyo tuva kukola naye wano vibe ogimusanze otya mu studio nze kyenasinza okulaba mu bino ebintu mukwano enyama nagiridde nyenza kwabaddewo engoma terudde buli kimu kyali kitambula bulungi Calver J edda omwayimbira Calver J edda omwayimbiranga okulikodingira oluyimba kyakutwaliranga bbanga ki nze tekyantwalira bbanga ddene naye abala kyabatwaliranga bbanga ddene bane temwerabya nti kamyo yalinyanga bbaasi ogenda e Kenya okuyiga byuma ate nze nabiyigira wano nga sitambudde kati abala kibatwala ebbanga ddene ate ekyange kitwala ebbanga ttono kati wano bwenzizeewo era nawo nsanze kyekimu studio weeri byebateekamu byonna bigenda kati limba lumaze olikodinga luniriza mastering olaba nga nawano tatawanyizibwa ne oyagala okulaba atawanyizibwa kati owaye Calver J tulowooze nti nno gano ge mafuta kubanga gwe kennyini gwasoose notapinga amafuta g'ennyonyi nga yakava e Bulaaya asoose okukola naawe kitegeeza ki ogwo gwe mukisa tobuuza omukisa gwafuna ku freedom city nerozeemu n'ogufuna kati omanyi Yesu yatugamba nti n'ebibala byaffe bibeererengawo bibeerenga bibeerera kati baguliwo bunga wala omukisa guli kati olaba na guno now ya living Calver bigambibwa yimbo abapromoter oba omukulu bajjo akira process ali mu kubanga ali mu nteekateeka ekolera ekivulu ekya Calver J nyagala bana Uganda n'abakulaba ne bafani bo ogezeeko baki yalinga empewo kubanga ffe tulabiwulire olageze kwa kirya ngo ba kituufu oba okufaanana ne alien ku kisaawe esimu yange tenadda ku muliro naye nga mukulu bajjo yangambye anytime agenda kungamba leero olunaku nze lwe nninze tandika okutiribi obagamba ki okusagambisa okutibula tandika okutibula okola ekyejo simanyi nze ngambye kutibula so bajjo yali mabegawo mu kivulu kyo Yesu yakiri emabega ne bajjo yali mukola wasema okola concert sikolanga concert njinakola yagwa kyekyageremesa benateekako tebajja ku concert tebajja ebyononekale tayongerayo concert naye ne baza mukama nti kizemu okuwulirwa nga nkisobola okukolebwa concert era ekyo kisaba kikolebwe mu linnya lya Yesu nange mbiyoneka concert nga kamuleme nyimbire ku bafanizi bange kuba sikolangayo concert abasinga badde bagamba lwakisosokedde ku freedom city kirowoozo kyabwe naye nze bajjo wanteeka kirabika mukama wabasiimye abantu bakwagadde nnyo naddala ku TikTok okwagala kuno oyinza kubaddiza otya oba naawe kennyini ng'omuntu okulabye nti nno kati bakwagalidde nnyo nze nno banjagala dda naye kati banjagadde kansusa okubabulako ate nendabika olwaleero kusha alien gwe ekyekivu tokimanyi kivulu nakiba nange neŋŋamba nti kamyoni bwakuba ku kivulu kirinaba ne ku kya alien nenda kuba nga mufu so ate lako ennafu byo biteyakuba so bwenkuba ku kya alien kati ntandise okulivinga kuba kati audience nyingi ennyo erabye Calver J nga akyali existing Kamiloni yabadde competitor wasinga kyogamba Kamiloni ye mwimbi w'eggwanga omunene wano gumanyi nti bulijjo ku kivulu olina omuteekako nekitambula oba tomutaddeeko teekako abala naye nga Kamiloni babaako kiba kitambula kati byakyuseemu bitya nti waba tutaliiko nera kitambula ebintu bikyuka gwe baazala wanga kati ye hero ebintu bikyukiranga ddala olwaleero tukeera nakiddedde naye nga twakeeranga namusana ebintu bikyuka Calver papa wavuddeyo ku TikTok novaako n'ogamba okuva wagenda ku kivulo kya Alien Skins kya Danger ebintu byakyuka ofuna emirimu nfuna ebyo nesho ezimu nzigoba ate kati njaga ne papa
Bajjo asalewo nga siddamu kola show pakati mpaka concert yo. Otherwise mpulira nga kitambula nga nkyakubba ebifula ate nga olunaku terunabakola ki confirming. Yes. Kati ayagala Calver gye mu Kampala yawa sente meka? Kati nkugamba etya muganda wange sooka obuze ku Bajjo kuba kati tiketi bagambye $2,000 saawa zino abantu bansindikira sente wano zijja straight. Watazofuna sente za concert? Nfuna wano sijja bagamba naye nga nfuna kuba enamba yange Bajjo yagitadde era sente zijja. So nze gwenkola wali gwakuwandiika naye nindiridde lunaku kuteekayo. Bajjo lwagamba nti lwe luno. Otyo. Omutima gwa Alien gwalaza abayimbi nti buli omu azza amwagaliza ate nga kigambibwa nti abayimbi bedda weyabeerangako amafuta n'akulaba nga oggyeyo omutwe akuba bukubi paka wansi. Kiki omugamba? Ebintu bikyuse ffenna bwe twalina okuba. Nze olwaliro wakuba ntusereeti naye mbadde nnyumirwa nnyo nga nange nva oba nga nva bweru munnange nannonako ku kisaawe ya so ebyo wembirabye leero nga omukwano ali ne gwalaga abayimbi ne kamera lyagubalezeeko emabega naye kaakati byaggwawo ya kati lwali tuli ku chapter mpya. Ya lwali tojja kusangayo laavu eyo teweerabira nayigiriza melody kamera namutwala nenyigiriza 8 cent bebikulu namutwala bayimbi bangi baze kati walero wali kankoleko ne Alien wadde manja collabo yiyo abantu badde bagikubanja ogikubye bamanja collabo yiyo la fit agikubye ebigambo ku show ya Alien bwe yaggwa bintu bakwogerera bingi ebirungi n'ebibi okyabijjukiramuko. nze nno munnaye nkubuulire okuva nasenga Yesu ndowooza kimu ne neerabira ndowooza kimu ne neerabira. Mu bantu abayogera ebingi mwe mwali n'omukyala gwe tumanyi obulungi mukyala Mayanja ebigambo byewabiwulirako sogerogera ku ndongo eno. Okay. Kulika ennyonyi twagala temubeere ng'abagule kulika ennyonyi mukama wange twagiyiseeko era katuli mukola lwemba tulukoze ne Calver gye Kachumbali tulanziza okutukyazaako abantu soko bagambe studio gye tulimu abantu tuli mu studio ki era ayagala okukoleramu eno studio akola ki studio yange ne baboyi bange omuyimbi ayagala okujja okukolera wano ayagala atya tomuwa lumukisa tuve wano Alien tubagadde wagenda toyina nsawo komye toyina nsawo dola ze bakufuwa ziri wa ssebo wali wantu Ebyama Bya Chibira chicha ibera bya kunyuma kucha ibera bya Banako nawe Ebyama Bya Banako nawe Jagala kom chikiri Njagala nimere chikiri Ngendo tu kamulele ngasitomanga nimedwe chikiri Ale mekere baje tukule kono tole takwaje